Nate nkukulisayo nnyo mu mulamu kwaffe. Katweyongere maaso n'emboozi ya mwami Ssebugenyi Stephen. Singa omuntu aveeri n'agamba nti baawo yaani ng'olwo omusiigira ekifaananyi ky'osiiga kyekya baawo Ssebugenyi. We n'agamba taata w'abaana bo yaani? Musajja wa kika ki? Ye musajja Katonda gwe yatonda nga talina mukwano. Eri mukazi we, eri baana be, kwegamba ye ng'ali awo yamwebumbira n'ateeka awo mu kifaananyi eky'omuntu. Ssebugenyi bagambye nti maama w'abaana bo maama w'abaana bo yaani? Nga ye naye bwakugambye nti bwetyo bwakulu bigambo ki by'osobola okuteeka ku mukyala we? Nze ekikulu kale nandigambye nti abantu tebamanyi babaagala. Mwagala nnyo. Kubanga nali mwagala nnyo ebiseera ebyo kubanga n'ekintu nga buli kyaŋŋamba awandiika ka cheating nga nze muleetera buli kimu kyayagala waka. Nga tomujuza? Nga simujuza. Baaba. Naye olw'okuba nze simanyi. Kati era kyamwagala bwotyo. Bino bibaawo. Bagamba nti ebyomukwano mukyawagana musobole okuba nga ate gukakata. Kati mwakyawagana mukko kati gwina okuba nga gukakata tokyamwagala. Sikyamwagala. Omukyala yaga nti komawe wakawoogere mbano. Embeera gye mpiseemu. Ng'oli mu kutunda. Embeera gye mpiseemu nzibu. Kikyosaba mukyala we essaawa eno? Kikyosaba mukyala wo essaawa eno ng'otunudde mu kamera zange zino tunako mu kamera ya Bukedde obeereko nekyoyogera. Kikyosaba mukyala wo? Tunula wano. Nsaba busabi mu buntu nga musaba tutunde owantu wano tusobole okugaziwa. Tufune owantu ogaziwa wano wakulaakulana buli olukya. Tugende tufune owantu ne bwe tunaaba tufunye emizigo emeka. Tugule poloti tugizimbemu emizigo ye gy'ayagala muzimireko n'ennyumba muwe n'omugabo guyiye nga obadde oyagala kimulonde tali eno. Obukakafu abujjawa nti onookikola ekyo kubanga oyina ewala w'osobola okutunga. Tukola endagaano. Kubanga luli yali akkiriza naye tetwakolawo kawandiiko konna. Olowooza lwaki essaawa eno takkiriza? Mami, kiki ky'omugamba taata w'abaana yakasemba? Ebyo tisima tuzimbe emizigo tukole tutya. Olwedde ennyumba yino weeri. Mu maaso wali wabulawo emizigo egya kamasho. Ebbanga likyaliwo siga nti twaggwayo. Ajja zimbaawo. Era wano wasobola bulungi okubeera nti walabirira abaana bange okutuusa nze wenjagala batuuke. Omwami takola ye tomulowoozezaako ekyokuyingiza ku ssente mbeera y'omwami nga talina mwadde ekikumi? Omwami bw'aba takola nze simanyi bwatyo bwe yasalawo okubeera nti ategekera obulamu bwe kuba ebintu byonna ebyo nabimugambanga n'atuuka n'okubeera nti yatambuzanga bakulu bange naddala ogwo ogw'eccupa waliwo n'omulundi omulala ne bagezaako okutuuza omwami oyo naye nga n'olubereberye byonna nasookera mu baaluganda lwe bakulu be okutuusa lwe baŋŋamba mukyala tetukyalina kitubuulira Ssebugenyi bye tumugamba byonna biweddeyo nga nfuba okulaba nti twekulaakulanya naye nga bwe mbagambye nti nze situlangako na mwami oyo kubeera kintu kyonna kye twogerako ngaffe ekitukwatako mu maka gaffe ye mbeera eyo gye yalaba nti nno gy'alina okubeeramu. Era nsuubira okuba nti ne bwe twandibadde nti nno waali nti talina mulimu oba gwaggwawo yandibadde asobola okubeerawo ne tubeerawo oba tunywedde mazzi oba tulidde ki nga wetuli. Naye ye yalaba ng'ekyo kyalina okukozesa ng'alaba ndi mukazi sinina kye nsobola kwekolera okutuusa olwali lwalemereddwa paka ku kisenge kwe kubeera nti kyasalawo okubeera nti antuukirira naye ng'ebintu byonna byali byeri mabega ng'akukuta bukukusi ne baganda be abamu si bonna. Ssebugenyi mukyala agambye temutunda agambye nti ye bw'ogamba eky'abaana abaana bali bulungi soka ogenda okulaakulanyeko mu maaso wali osimbeeko ku nnyumba mugira muyiyizaako nina ekizibu siina mulimu siina kyenkola nti kinaavaamu ssente singa mbadde nkyakola baluli bwe nali nkola kyandibadde kyangu kubanga nange nali nkisuubira. Mami ekyobutayingiza akasente omwami waakuza atya? Nsalidde magezi. Suuza ntayingiza. Takola. Okukola aba yeetaaga kukola ki? Mbadde okulima amanyeera ali wa bwalima. Alima ayingiza gy'ayingiza ali muntu ogwo alabirira lubuto lwe. Kiki kati? Abaana bamuyambako. Nze sina kintu kyonna era simukubiranga ku simu emyaka gyonna gy'amaze nga tali wano. Omukyala agamba nti yeetajula era takubira kasimu nti olete ekitabo oba kalaamu. Naye nti ssente z'oyingiza ezentono zisobola okubeezaawo ekyokutunda mukireke awaka wammwe ebibanja ebiriyo bwabeerewo. Ne we nali mmanyi we namugamba nti oba tulimengayo omuwogo yanziramu n'aŋŋamba nti wa maama we yalimawo. Kati essaawa eno lwaki akirowooza ssaawa eno nti lwalina okuyiiya ng'ate amaze kujjawo wano? Bannange kino ekintu
buli omu bw'abeera n'ekintu kye Mwenja basabula. owabi kati nange wano kyenjagala kinunule ekyo kyekiyinza okununula amaanyi wali okikubyemu nolowooza nti otunzeewo ate nekitakununula ekyo wali okirowoozeza tekisoboka buli kimu kubanga kisoboka nze nga bwe ndowooza ndudde mu kintu ekyo nga ngula puloti ezo wamu n'enzitunda wamu n'enkola ntya ate ndi bulooka ategeere omulimu ogwo emirimu nina emirimu nga manyi nti wano waliwo wa ssente bweziti ntono bweziti nja kugula wano bweri wati nsobola okukikola nze manyi nti nkisoboka nga nze mu mutima gwange lwaki totundako ebyo ebibanja ebiri mu kyalo ssente ezivaamu tezimala ezimala ze ziriwo waliwo ssente ezimala tezimala oyagala mmeka ezinaakumala njagala obukadde nga 5 nguleke wiika nga 5 embeera bwetyo omukyala agamba teri kutunda ye talina kyeyetaaga kuva wa mwami lwansonga abaana balabirira Ssebugenyi agamba nti batunde basobole okulabirira abaana omukyala mbuuza abaana ki ng'ate ye abalabirira kyemusaba oba nyinza okuba ntulugunyizibwa olwa byonna bino bwe twali ku poliisi enateete tuwanuse nno mu kkooti olwo ate banzizizzawa kkooti yasalawo dde ensala yonna oba ogisimanye ate banzizza enateete awo mpugumiddemu ero si yonna gye nawulirira nga bagamba n'omwana ono omuto omulabye abadde mu kasilivesi akalwedde si wa mu maka muno ekyo nakyo mbadde nsaba bunga famire kuba nze nga maama we sikimanyi bannyambeko kuba nti bakinoonyereza nneme kunyigirizibwa nnyo nakubanyazibwa kutuuka ku ekyo kiyinza okuba nga y'emu ku nsonga Ssebugenyi wagenda n'ogamba abeewammwe nti omwana asembayo siwo bagambanga nti omwana asembayo siwo babijjawa wabula ye kati yabitubuulira nti nno asembayo siwange gwali gutya ebyo byayogera nali ne muzeeyi wange gwempita oli baaba wange kuba yasikira kitange batutumako olwo abantu babiri baaliwo ne bwe tubakubira essimu kweri era basobola okukibagamba ono yakutwalayo enateete yali oyo bamutwalayo anti era kyenali nnoonya siwewo katusoosemu ero si yonna eyo ekyomwana kyetuliko si kyakutunda ekyomwana oli ye yamugamba mulamu nze sinze era mulamu abigamba aba abijjako gwe ate aba nze siyinza kumanya oddeyo n'onyumya ku bifa maka yanswaza dda nze iwaabwe nze sikimanyi ndimagi mavundu nzenna naye olw'okuba nti mu nsi muno ebyo bibaamu era yate okwogerako yasigalayo salawo neŋŋumya omutwe ninga ate anaaba nansijja basuula ekisooka kyo kankireke naye nga kambeerewo ku lw'abaana bange naye kyenjagala kwe kubeera nti n'ekyo bw'ebanga y'emu ku nsonga enkijjanyisa okutuuka ku nsonga eyo babeere nga bagezaako kitereeza bo nga famire abatakakasa olw'obwenzi bwange oyo mu luganda we mulamu musimanya mwannyina yagamba bwe yagendanga ono okukola nga ndeeta basajja mu nnyumba mbuliribwe mwennyini nga mwenkola ki mwembateeka era omwana oyo yenzala gye namuzaala tamanyi nawe waje tansirowooza nti amanyire bwafaanana kali awo kannawunu buli eyo bansonyiwe naye banyiiza bali kale mami tweyanziza obadde okyatwongera tusenguka okuva ekabawa tugende najja nankumbi gyalumiriza nga gye nafunira olubuto lw'omwana twasenguka lwakutaano olwokubiri omwana ne mmuzaala kati eyo gyagamba gye nazazikanga abasajja mu buliri bwa mwannyina nenfuna olubuto lw'omwana oyo omwana wange mmaaka omukozi ebintu bingi by'omugijingiseemu mbonyeebonye n'omwana wange Ssebugenyi wandibadde nti nootuukako okoma n'otoyongera kunkaabya maziga amugigiseemu biki byotatugamba otuleetedde buli bintu ebya buli kika byonna obimanyi naye Ssebugenyi nagamba toninaako buyinza tomanyi bwe najja mu nsi muno aninako obuyinza ali waggulu eri ne bw'olikola ebyenkanawa ne bw'olikka wansi mu nnyanja Ssebugenyi siggwa ojja okunzita okugjako akaseera kange nga katuuse Ssebugenyi akola biki ebyo byotatubuulira ebya sitaani omwana nga amutaddemu ebijiini kubanga akoyo embeera embi akoyo obwavu omwana wange mugezi nnyo amukolere ssente obitegeera otya mbeera omwana gye yatuukangako ani abikuga nti amutaddemu ebijiini naawe olina kuba nga olina gy'oyiseeyise yes natambula sigendamu ebyo bintu nagenda wa faaza mwebe era gye mujjanjabidde ebbanga lyonna faaza yagamba nti bamuteekamu ebijiini bafune ssente ate taata we era eddagala nalituwanga tulikozesa faaza naye nga bw'olaba brother Natoli bajjanjabisa ddagala lya kinnansi ne faaza naye akola ensobi ekyo kimanyire okuva kati omwana n'alogootana n'ayogera n'akola biki faaza naye akola ensobi alemererwa omwana yo omwoyo gwe bagamba gwe wazaala nedda ono omulala ati ewa wakati
olwokuba kitaata kigezi nnyo mukama yakiwa obwongo bwakyo gwe yabijinjikamu amukolere ssente kubaako oyo embeera embi sooza nti we bazinoonya zijja kukaayira atuleetedde nze okuva wano mu mulyango paka mu nnyumba nze ne bwe nayingira mu nnyumba wano ddagala naye nange simanyi mukama kye yanteeka mu mikono muno nabijjangayo ng'alaba era oyo nembimulaga ebimu naŋŋamba mu tubikwate tubimuddiza ono muganda we yalimu ennyumba yonna ejjudde sitaani mwerere waka wonna waffu atusombedde buli lunaku naawe olwakuba musanze nti no nabigira ne mbibikka bibadde bikyaliwo ebyakaleeta ebiri fresh ono ate ani omulala sirina nze enemi wange mulala bw'aleeta tabeerawo wano bw'aleeta ajja kiro nga mwebasi n'olumu saawa zaali mu ezo nga nkyafumba bbagi yawali era y'ensonga eyaleesanga mutebi oyo gwagamba namalanga namusaba mutebi musomesa mu holiday nga tewali nsonga gyagenda kukola waka konze nkubuulire jangu onnyambe onoonyeze ku market era yakikola nenfuna supermarkets mu tawuni omwo namu n'omwaffe nenfuna omukozi ye Lutaaya bebo bayogerako musima abasulanga mu ddiiro yagamba nti yali tayagala bantu buwe naye ng'osombola n'osombola oli ensonga yali agimanyi ekisooka nali sikyakola era embeera yagireese angambye ogenda kuyingira amakaago oli agenda natuuka wano nze gwolaba ne bakanga mu galagi nakolerwa buli ddagala erya buli kika gwe ng'olimanyi otya biba biwunya bannange ekisengemu ensula lyali ssabo muganda wono ewaabwe basawo baganda kati ne babeera nga bazaalirwa mu kintu ekyo ne bongeramu ebyabwe kale ne byetabula naye ofumbye zivuga oli yali wa booda ng'akomawo emisana nga wendi siggeya sikkola ki ensaasi nadda muno n'anyeenya natambula n'agenda ekiro ne musula mu ddagala nga liba sansamala budde ne bukya ne muganda ne lwaki toyogerako kiki kino kye tuliko nti bo abaana bato olumu nina eddagala lye nnajjayo ku mulyango guli ogudda mu galagi awo ne mbijja muno mu bumooli n'emiryango eri akaveera kano akatono aka bbulaaka kalamba kolo kyansukkako ne ŋŋamba kambatuuze nze bino sijja biyinza ne mbayita bale n'oyo nga waali jjukira yaŋŋamba ddali ebimu ebitonotono bye nalabanga mbimuwa aŋŋamba mbikwate mbibaddize konze nze siwabangako era sigwangako mu kayu siyinza kumala kusesema ate n'embizaayo ebigambo bwe bityo bwe biri nga bw'obiwulira tugenda kuba tuwumulamuko katono naye nga tetunagenda kuwumulamu twegatteko ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo bw'osobola okuba ng'otuwaayo obubaka nga bw'olaba emboozi eno bwegenda gendako ku Facebook page yaffe eri Bukedde TV1 taasa amakaago obeereko tukyosuulako sinakindi osobola okuba nga ogenda ku mutimbagano gwaffe omulala wandika ekigambo taasa leka akabanga wandika message buweereza ku 8338 katuwummulemu.